Bafana obuti abagagga sente zo anti sako eno sako tulina kujjamu bujjasi kusaamu omimbi yenna ali eyo sako boyina kujjamu buki teri wantu wogenda kujja sente ng'ate otaddewo sente ng'ate ogenze kunoonya ki obuyambi bwonna ate gwe ow'obuyambi ng'ate obuyambi buze kuyamba gwe kati sakani agimonitalinga ku baana baavu bannaffe nga bwe kize ekikapo mukiyuzeyuze mukiwe bannammwe bo balye sente zaabwe. Kakati tugenda kutandikira ewa Ziza Bafana paka olwaleero tannazikiza ensonga engeri gyazikuttemu eri Federation Kenzo ne banne nsonga alabanga waliwo kyalina okubanga gusa ffenna kye tujja okubanga tulaba kiggwerawa. King Saha yakomyewo yes mukudda kwe namulabyeko ekire kikeseza olunaku olwaliro nga yegasse ne Bafana mu night ye eri ebeera wali side z'entebe awo so ku King Sport ne babeera nga buli kimu kye badde bayisaamu awo mu freestyle nga balaganga era abakyasimula omusajja kati nga tudda ku mulamwa gwa ssente za Sako ng'era Bafana yali asevinga twayongedde okufuna obujulizi obulaga nti Bafana kituufu abadde asevinga ne Sako era ssente kitegeeza aba azeetaaga kakati kitegeeza okwemulugunya kwe kutuufu wadde ebibuuzo bikyali mu ngeri gye yeemulugunyamu n'ebigambo byayogera kati katusoboke tufune ku abakulu abo Kenzo then ono Kalumba then tulabe ate kikyatambula ku nsonga eyo yennyini. Ebintu gye mukutu kuba olwaleero Ziza Bafana y'omu ku bantu abakyasinze n'okukozesa sake bwe tubuuza mu bitabo wano ayinza okuba CEO Kalumba y'omu ku bantu mbadde mugamba wano kya Ziza Bafana ne mugaa y'omu ku bantu abakyasinze okurespectinga Sako asevingira ddala nawulidde kati baali mu miliyoni bagendanga na mu 10 by morning this morning akwega y'omu ku bantu abakitaddemu ekitiibwa luli mwali mwamukola ki okuvaayo n'atandika okubajja bibaamu olaba kankubulira industry eno yayingiramu ebyobufuzi kati abantu abo olumu babeera ne pressure out there n'amaliza nga yogere ne byatalina kwogera lwa nsonga ayagala kusanyusa kye bayita mbu simanyi amaanyi g'abantu saidi yange Bafana nkubira ku saa 9 ogw'ekiro na record ku simu yange baba yeegaana kubanga simu weziri zonna ng'akuba ku saa 9 saa 9 zibita buli muntu olumu aba yeebase naye ebintu gye mukute ku saa 9 aba either out ng'ayagala ku withdrawing a set kati office zaffe zigawo saa 11 naye era mu budde obwo mugamba kale bw'abanga ga system yaffe ekutawanyizaamu zikankwe ku zange ziri ku simu ove mu kizibu ky'oliko ku makya tutereeze kati saa 9 olumu bwe sikwata really it is understandable naye emirundi Bafana jazze wano ne twogera emirundi gyankubidde mingi mpozi ku kiri kyagambe kya Eddie esimu ya Eddie nga omuyambe bwe yagambye alina office nyingi ati bw'aba mukubira emirundi 18 boogedde ng'ebiri gye boogedde kubanga emirundi mingi boogera so alime gifuula nsonga kubanga n'oli alina obulamu obuli private obubwe mu budde obunga bwe mbagambye ku saa 9 ogw'ekiro zaakubirako naffe tuli bantu bafuna ka robot so ekyo kyakikomyawo kubanga ku record kwetuli nga twogera ku saa 9 ogw'ekiro so I agreed olumu ku saa 9 nange mba neebase naye mmanyi tujja kwogera atereze ensonga ye nange fedda tereze yaffe. Okay kakati abo baba batukonfamingira nti Bafana byayogerako bituufu kale era ekikyatubuzabuza kikyali ku muwendo omutuufu ogwa ssente bwe yatereka ne Sako lwakuba nti n'omukulu Kalumba waabannyonnyola waliwo ebintu bye batannyonnyola abantu bano omanyi ekintu kya Sako kino paka olwaleero I believe bangi tebamanyi Sako weekola kati wabanga Bafana ye waatereka ne Sako nga neje buzibiro baje bukeerera abakyakubira aba Sako ku ssente ze kitegeeza ekigendera kya Bafana kiba kimuwa ekiti kuteekayo kufunirawo kati aba Sako bo bamusomesa nti oba wakufuna ofuna wootera mu kiseera weekiti kuba omukulu ono waba tugamba nti ne mu kiro Bafana ngaali out wakuba essimu ku ssente kitegeeza buli omu aba amaze okutegeera ekigendererwa kye kakati nga bwe mbagambye nti
olutalo lukyagenda mu maaso era mbategeezeza nti King Saha yasooka kwewera ng'akyalina bweru wa ggwanga ng'agamba nti waakomerawo olutalo aluli wakati. Saha okuyingira olutalo nakyo kireetawo ebibuuzo bingi naye sooka ompe ku Kabakko era ne Saha oyo nga tutuuka ku kiriwo kati sooka obampeeko Kabakko ne Saha nga tutuuka ku kiriwo embeera eriwo kati. Naye yefa basuubula entalo ku layisi ndusuubula ku layisi ne ndukudiza nga lwaffe nga lulimu ssente ng'olutalo oluwulira ddala lugonvu. Bafana spit it out byogere muno mwana tebukukanga kanga obwo bukadoogo towuliriza kadoogo ng'onyonyola ensonga yo kadoogo akusinga ebizibu towuliriza kadoogo Bafana. You are very right, 100% right. Era omuntu wanyonyola nga Bafana wanyonyode avaayo nanyonyolwa tavaayo kubwa avaayo nalambikibwa nti nno kyotategeera kye kino nekino nekino nekino. So Bafana, don't feel sorry to anybody. I'm returning next week on the same battle with the same evidence. We are not stupid. We may look like one, but we are not stupid. Olutalo ndusu. Kale, awo Saha ng'akyewera we yabadde German wenjogerera yakomyewo mu ggwanga olunaku olw'ejjo era Bafana yamwaniriza ku airport Entebbe. Tebakomye ku airport ngera we mbategeezezza nti Saha aba ne night ku King's Sport wali enkumba era Bafana yabaddewo nnyo. Kati mu session yabo of course babiramu ne freestyle n'ebirala era bakuba live. Obwanga bonna balaze nti babutunundiza eri Kenzo era ebisinga byonna babitambuliza ku Kenzo. Kati ye Kenzo gwe boogerako mu picture side ye ndowooza ye moment gyasanze nga nyangu bwe tuba tugamba kuba bulijjo mulaba yangu okuvayo n'ayanukula. Ku mulundi guno akyasirise era ndowooza mu kwanukula mu bifaananyi twazzemu okulaba Kenzo nga balina akabaga ke babaddeko ka minisita omu we twalabidde ne mukyala we Fiona Nyamutoolo nga essaawa yonna agenda kuba amuwa ezzadde. Embeera ya Honorable Mugirengera Honorable Fiona Nyamutoolo ewaatyo embeera weeri mu lugoye olufaanako weerutyo ndowooza omuntu aba asemberedde ddala. Ajjukira we baali bavudde mu campaign mu campaign awo ndowooza abakyali mu campaign abajjukira ebifaananyi bye nasooka obbalaga ebya minisita ate nga Honorable mwabiraba ne mbagamba nti omukyala campaign bazikutte bulungi era ndowooza bimu ku bibala ebigenda okuba nga bivaayo mpola mpola. So abalowooza okulumba Kenzo mukirowoozeeko nti omusajja eri ali bize nnyo ne mukyala we g'oba olowooza okumulumba manya nti eri bali ku byabwe beekozeemu omulimu buli kimu kitambula nga bwe bakibala awe tuli. So ku kifaananyi ky'omukyala wano ffe tujja kubasabira birungi byereere ate n'abali ewabbali tusaba temuleeta nnyo stress kuba kati wano ke kaseera omukyala wa Kenzo waateetaagira stress aba yagala ssanyu lyereere. So buli alumba Kenzo lumba ng'olekamu. Tugende ewa Lwasa Mayinja Lwasa w'omulembe guno. So waguli omukadde nga Lwasa olina okumwogerako ng'omu ku bagagga b'e Masaka olwaleero oba obayisizaamu amaaso w'omuleetera mu kifaananyi kiri ekikadde. Kati Lwasa tuba tumwogerako tulina mukwatira wano waali kati birimbozi z'e Masaka n'ebirala kati tuzimuggyeko tumukwatire wano wakola ki waali. Twaliko naye mabegako awo ng'agamba asiramuse ng'era ayambala ekkanzu za bbeeyi.
ng'alina omuwala oyo Nashigro gwe yali afunye nga n'owulira ye ennyambala yeeraga nti bonna bali mu ddiini ya Busiraamu. Lwasa yalabiddwako mu katambi ng'ali mu kanisa ew'omusumba Kakande yamukanzemu ka 1212 n'agwa ku ttaka ye Lwasa oyo. Twasembyeyo kati okumufuna wano ng'atugamba kimu nti Obusiraamu yakkiriza n'abuggyako engalo kyenzikiriza nti buli musiraamu wakiwulira aba musanyufu. Wowulira nti Lwasa avudde mu ddiini yammwe ndowooza tekiba na buzibu. Ng'era we yalangirira nti azze mu Busiraamu kyensuubira nti era abayiri gye yava baali tebakoseddwa. Kaakati olwaleero waati waali Lwasa. Mutuweeko akonfaaminga ebigambo bitugende ku kiddako. Iyo mukulu Lwasa kati atakyali Haji twakuggyeko erya Haji sikyali Lwasa tokyejjusa sikijjusa kubanga nali noonya bulamu nze natuuka ku church gye baali baŋŋambye nti ŋŋende bawonya ne bansindika ewandegeya mu ddwaliro ne ŋŋenda ewandegeya nenkola zitesiti zonna zisikaani zonna nenzimaliriza nenzirayo nabo ne bongera ne bankebera nefuna package y'ebintu owulira batandika okunsaba nali simanyi pasita asuula ekigo ssebo yangizeemu ati ku ttaka owulira ebyona byona ne biggwa ne baŋŋaata ogendaka genda baddemu bakkebere bakebera nga ndi mulamu mu bufunze pasita Kakande yakuwonyezza awonya yamponyezza ebyaddala nze byogerako nga mbikakasa. Okay, ye Lwasa Emanera gonna osobola okuba nga ogamuwa kakati ye bambi kyaliko olwaleero era temwekanga mulabyeko newajjajja w'abaana kuba gwobeeramu n'enkalu Lwasa olwaleera kukolera kyonna kyokola kyoyagala. So watyo we yalabikidde mu kanisa era bye bigambo bye nga vuddeyo. Doza tugenda kubanga oyo tumugirako awo engalo era wano wennyini wengenda okubanga mbebaliza okubanga mugoberera ensonga buli ku makya wano ku Star TV tubeerawo program bwakedde ekuleetera akanyomero nga kano aka Wolokoso ne Lujja. Mwebalire ddala betusanga eyo n'otugamba nti Star TV kookerera buli ku makya kiba kyanjawulo nnyo. Abavuzi b'emmotoka mwebeereremu doza producer Kisubi kati gwe gyova side eyo amafuta mukyayina mu petrol stations ez'enjawulo naye kati ate ffe abava side eno n'eno n'eri ogenda okutuuka ku mwana ng'akukolera kano so ndiko okweteekateeka mbeera weekola ki weeri ate temugula abamu amafuta mbuŋŋeze terekako waka mujja kweyokya woba tolina amafuta nga gabuze paakinga woba osobola okunywa ku kafuulu tanka ennaku zino nywa ku fuulu tanka abaana nkugambye ku petrol stations ez'enjawulo kati bakola kano kitegeeza tewali togamba nti saakubuusa kuume atakuumira mpeera tujja kuba tukwatagana olunaku olw'enkya Wolokoso bwakedde ng'oli ne Lujja biga producer Kisubi Kisambira Karim Bwayo na buli omu ali awo okola nti ensonga zitambula.